Akatambi ke tugenze maaso n'okuba nga tutandika nako akabadde ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Mikie bwagenze maaso n'okuba nga atuuka awakati mu nteekateeka z'okusiika maama wa Gravity Omutujju era n'agenda maaso n'okuba nti amusemberera n'ogenda maaso n'okuba nga amubudaabuda mu kaseera mwana mulenzi Gravity Omutujju kaabaddemu ate oluvannyuma Gravity Omutujju agenze maaso n'okuba nti akwata omuzindaalo n'agenda maaso n'okuba nga reflectinga oba nga atunuulira akadde ak'enjawulo kazaabeera ne maama we kati avudde mu bulamu obw'ensi eno. Mujje mutubeererewo ne musalawo mujje muwerekere nnyaffe abangi mufiiriddwa amooti ku kyalo kuno naye nze ng'omuntu nfiiriddwa mukwano gwange asinga omukwano gwange fiiriddwa maama wange mukwano gwange asinga adaba ku TV nga waliwo ebintagaza nankubira nagamba oli otya. Amwana mulenzi Gravity Omutujju wakati maziga amangi agenze maaso era okuba nga ajjukira nti maama we ye muntu gw'abadde naye ng'amukubira essimu buli lunaku olugenda maaso n'okuba nga lutuukawo. Esimu gye mbadde nsuubira buli lunaku, esimu ya maama y'essimu gye mmanyi enkubira buli lunaku, naye simanyi oba aliddemu okunkubira. Simanyi naye nsaba mumwansaasire nzire mumuwulize. Wano nno mwana mulenzi Gravity Omutujju agenze maaso n'okuba nga asaba ddunda essaala enegenze maaso n'okuba nga eyungula buli muntu eyali agenze maaso n'okuba nga afiirwako omuntu we Amaziga n'agamba nti Mukama at least yandimutaasizza ku luno luka. Ne bwe kiba kikuba ekirira kyonna kyaŋŋamba era kiba kisoboka Mungu kinkolere. Katonda kinkolere nzire munaku maama wange. Wano nno Gravity Omutujju wagenze maaso era okuba nga ayongera okukakasiza ti amazima galabika nga mukwano gwe. Agenze maaso era okuba nga amwabulira agenze mukwano gwe baadde bagenda maaso n'okuba nti beeyita amannya. Nakuba omulundi gubambi mukwano gwange agenze ate ampita omuyaye we agamba omuyaye wange ndiyala nayakopa ebigambo byenjogera bwaba nsabayo nagamba muyaye wange mpaayo yamugamba mwana ndiyala maama agande mukwano gwange. Wano nno mwana mulenzi Gravity Omutujju wagenze maaso n'okuba nti akakasiza nti maama we ddala abadde banka ya byama bye olw'ensonga nti gw'abadde agenda maaso n'okuba nti abuulira buli kimu mu buufu obumu oba obulala. Ajogera naye ng'ayogera n'omuntu nga tusaaga. Namanyi buli kyanga ntamanyi obulume bwange. Namanyi buli kyange nga manyi buli kike. Wano nno Gravity Omutujju wakakasiriza buli muntu abadde azze okuba nti amuwerekerako oba nga amuziikirako ku maama agamba nti amazima ye nga Gravity takyamanyi ki kyagenda kuzaako, tamanyi ki kiddako. Simanyi kiddako, simanyi kyenzizaako.
maama ankubirya n'aŋŋamba tukoze tutya nga walaba obuvuyo bwa social media ayagala okutyambala ekyo ekintu naye ate alwane nange naye bambi nga tamanyi nga mbuza tukoze tutya naye ebyembi maama nga nzikidde mulo kali babuulira mulo naye kumanyi sigenda kuddamu mwana mulamu kati mbolyawe kati ewe muyite tasobola kugamba ekigambo kyonna omukyalo oyo mu kutandikayo n'ate ntandika nakulaze mwana mulenzi Mikie Wine ng'agenda maaso n'okuba nti awa Gravity Omutujju akafuba n'okuba nti agenda maaso n'okuba nga amugumya. Mikie Wine takomyawo ne Magombe agenze maaso n'okuba nti atuukira ddala era n'ateekako. So exactly bintu nno bwe bityo bwe bigenze maaso n'okuba nti birabika olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa October omwaka 2024 lulibeera lunaku olulireeta ennyiike n'amaziga ku mutima gwa mwana mulenzi Gravity Omutujju kubanga lwe lunaku lwe yagenda maaso n'okuba nti asiibulira ddala maama we namuteekako akataka akasemberayo ddala. Olunaku olwaleero ebimu ku bisinza okuba nti no byewuunyisa abantu we wali we tutandikidde. Mwana mulenzi Mikie Wine teyakomye kuba nti awandikira mwana mulenzi Gravity Omutujju obubaka. Mikie Wine yagenze maaso n'okuba nga yeeteera ddala mu ddene, n'agenda maaso n'okuba nga agirinnye emmotoka, n'agenda maaso n'okuba nti ajja n'abudaabuda muganda we mu music industry eno amanyiddwa nga Gravity Omutujju, wadde nga gye buvuddeko bangi baadde bamanyi nti ababiri bano tebalima kambugu, wabula Mikie Wine bwe yagenze maaso n'okuba nti abiteeka bbali, n'agenda maaso n'okuba nti atuuka eri Gravity Omutujju, n'agenda maaso n'okuba nti amuwooyawooya n'okuba nti amuwa ebigambo ebimuzaamu amaanyi. Era Mikie Wine mu kuziika kuno abeereddewo ddala paka n'okutabulira ddala enkokoto wali kaseera akasembayo. Mikie Wine byonna agenze maaso okuba nti abikola. Buli abaddeyo mu kuziika twongera okuba nti tubakulisaayo ne tusabira Gravity Omutujju omwoyo gwa maama Mukama agulamuze ekisa ate naawe akugume. Abasiddii omusunsuzi ly'erinnya. Thank you.